Mukama yebazibwa abooluganda. Amanya bampita Asimwe Catherine Olum. Abooluganda musumba badda ayogera wana asaba. Naye naze n'essanyu lingi mbadde ntudde wali mabega n'empulira nga sikyasobola kutuula. Musumba najja wano nga ndi muyigirize. Nina diguli 3. Nina professions 2. Naye ng'eriyo omuntu eyantuulako. Abooluganda musumba yayita abantu wano n'asabira different categories n'agamba abayina we baludde. Nayimirirawo amazinga ne gampitamu n'emanya nyina kyentute. Juzi mabegaawo musumba wayita abantu okuyimirira naawe okugula ebyuma. Nenzija abooluganda omusumba Bujjingo muleme mulabanga muntu wa bulijjo gwe mumanyiziza amaaso. Omusumba Bujjingo aliko amafuta. Natuula ne musumba Bujjingo n'enkwatagana naye engalo. Ndudde nkulaba musumba. I joined this church 2017. Naye this has been my first time okusaba naawe nga nkute mu ngalo. Munda muli munze nagamba ngenda kuva wano omubi wamanyidde wanjagaliza ngenda kuvaawo. Abooluganda nakuwa passport yange ng'omubi yali yantuulira nga ne bateeka erinnya lyange ku lisiti alisazaamu olunaku lwakwata ku passport musumba. Namala only 1 week I have been in Montreal, Canada. Bampa trip etaliiko kubuuza baali bagisazizaamu. Abooluganda omukulu yennyini ow'ekitongole banange siri mu kitongole ky'abantu 15 100 tuli bantu over 10. Naye omukulu yasaba lisiti n'abuuza omukyala ono nga taliiko ng'omubi yali yantuulako. Abooluganda nenfuna travel banange nabaddeeyo obujulizi obulala ne bunkuba ng'omubi yantuulirira nagenza okuwulira ng'omwana mpaka message ku simu omusumba kabadde ayogera nti mukama wa resigninze. Abooluganda nga sisobola nakikiriza. That was 28th of April. Banange nemberawo nenkyankalana naye nafukamira neŋŋamba ekyo Katonda wange nkisiirinze kubanga omubi yantuddeko for a long time. Musumba nagenza okudda nga baŋŋamba they recalled my performance appraisal. Abali wana abakola mu parastatos mubimanyi nti performance appraisals bwe ziba zitambudde. It is very hard to giyita. Omukyala ya resigninga ate nambala bwe bamala okuyita performance appraisal yange ne bandikomendi nga mu kifo ekyennyini kyavuddemu nga tanabana kufuluma. Abooluganda mukama yebale Yesu waffe Katonda omulamu taata webale Yesu okutwagala. Yesu omusumba juzi wali obuulira enjiri n'oyogera nali Canada nali ku assault up n'oyogera n'ogamba mu Zabbuli verse 41 verse 10 n'ogamba nti no nze nkimanyi mu Luzungu nti those Isaiah chapter 10 verse 11 chapter 11 verse 10 from 10 to 15 ekyo kintu nkimanyi mu Luzungu nali nkisomeramu nti those who are angry with you shall know the shame of defeat. Gwe wakiza mu Luganda ne kinkolera nti muli banoonya temuli balaba tebajja kulabika. Musumba mubisi kyamulaba namwe mu 11 banange sikyalaba mubi. Musumba noonya omubisi kyamulaba nagenza okudda mu office nga taliwo ng'ebbaluwa eri ku meza ya mu acting. Yesu webale Yesu mwesigwa webale atwagala wansikizeewo mubi mukama Katonda wa Ibrahim, Isaka ne Yakobo. Webale ogulumizibwa ayinza byona kitange nkwebaza. Webale kumponya kitange Heavenly Father. Webale kunsumulula. I worship you my Redeemer. Webale atusaasira mukama. Webale Yesu nakusinza ng'olubeerera. Webale Yesu wange webale ayinza byonna. Webale mukama nagenza okunoonya ng'omubisi kyamulaba. Musumba nagenza okulungaluka nga sikyamulaba. Right now bampadde amafuta. Right now bampadde airtime. Omubibya yali yansalizaamu. I thank you my Redeemer. Thank you Jesus. Webale Yesu. Webale I worship you my ate tokyadda wansi. Tebakulimba nti obujulizi bwe buweereddwa nti sitaani asobola obuyingiramu. Akolimirwe buli aliyepankira ku bujulizi buno mu linnya lya Yesu.